Yes, ku Prejan Media gwe najo sinzira okubanga ku mukutu kwoli tugamba nti mwatu webale kubanga o subscribinga ate webale ne jojo tusako engalo abantu baffe abenjawulo Dubai, Qatar, Jordan, Oman, Bahrain tubebaza yonna gye musinzira okubanga mwa subscribinga ate ne munyiga nakade okusobola okubanga temusubwa mawulire gagenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga obutakulisa ate mwatu amawulire genkuletedde geg'omukulu Geno Yoweri Tibwabura Museveni okuvaayo ne yeegaana ebyokuba nti ateekateeka muhoozi Kainerugaba okubanga ate mwatu atuula ku ntebe ey'obwa pulezidenti obw'eggwanga erya Uganda mu 2026. Yes, fena tumanyi omukulu Geno Museveni musajja muzibu nnyo ate era mugezi nnyo olw'ensonga nti omukulu ono buli lwafeesinga kamera z'Abazungu for example cameras nga eza BBC oba cameras nga eza Al Jazeera omukulu ono ayina engeri gy'akyusaamu ebigambo bye n'agezaako okulaga ensi nga walumirirwa omuntu wa wansi ate n'agezaako okulaga ensi nga Uganda bwejjudde democracy ekintu ekitali kituufu. Yes, omukulu ono ng'ayogerako n'omu ku bannamawulire aba BBC omukulu amanyiddwa nga Alan Kasujja. Geno Tibwabura yavuddeyo n'agamba nti ye nga ye akkiririza mu transition oba enkyukakyuka ey'emirembe ey'obuyinza ne bamugamba nti essaawa zino ate mwattu abantu wakabatwala emyaka egiyingira 40 ne bamubuuza ate lwaki tova ku ntebe eyo omwana omuto n'agikwata n'agamba nti ekyo yandikikoze naye ab'ekibiina kye ekya NRM bo bamugamba nti tebalina muntu ayinza kutuula mu ntebe eyo era ne bamulemesa okubanga addayo erwakitula alunde ente ze kubanga okusinziira ku Tibwabura ye yayogedde n'agamba nti ayagala okuwummula addeyo erwakitula eri ekisozi alunde ente ze olw'ensonga nti ayina emirembe gye sayidi zeeyo naye mbu aba NRM bamulemesezza mu buyinza olw'ensonga nti bonna tebagala agende ne bamubuuza n'omubuuza ku nsonga y'omukulu muhoozi Kainerugaba n'agamba nti omukulu muhoozi ono bamuzaalira mu ggwanga erya Tanzania olwavaayo nadda mu ggwanga erya Kenya ate ne bamutendekera mu ggwanga erya Misiri oba liyite erya Egypt. Eyo omukulu ono n'afuna obukugu obw'enjawulo mu magye era Geno Tibwabura n'agamba nti essaawa zino muhoozi y'omu ku bavubuka essaawa zino mu ggwanga erya Uganda abali ambitious era abalina obusobozi bwonna okubanga batuula ku ntebe ey'obwa pulezidenti naye ye tasobola kumukkiriza essaawa zino olw'ensonga nti mbu bingi byakyayina okuyiga okusobola okubanga atuula ku ntebe eyo. Omukulu n'agamba nti era byonna ebitambula mu mawulire abantu basooke babyesonyiwe kubanga omukulu muhoozi ye nga ye tamuteekerateekera tuula ku ntebe eyo olw'ensonga nti aba NRM ye bakyamwagala okubanga afugira ddala eggwanga erya Uganda. Omukulu bw'atyo bwe yayogedde bwe yabadde amenyamenya ensonga ezo era ne bagezaako omubuuza nti lwaki ye nga ye ng'omuntu atawummula ensi n'agirekera abaana abato ne bagezaako gitambuza n'agamba nti ye nga ye ateeseteese abantu mu NRM basuubira era n'ateekateeka n'amagye okusobola okubanga ye waba awummudde ensi ejja sigala nga etambula ate nga eri mu mirembe okitegeera. So yavudde n'agamba nti okusinziira ku bigambo bye yagambye nti I have never said NRM lacked leaders. Tutayogerangako nti NRM teyina bakulembeze n'agamba nti I have said they are always there nti abakulu bano oba bakulembeze mu NRM gye bali n'agamba nti they will come through the NRM n'agamba nti era abakulu bano bonna basuubira okutuula ku ntebe y'obwa pulezidenti balina kuva mu NRM n'agamba nti the other parties nti ebibiina ebirala ebyobufuzi their diagnosis looks defective n'agamba nti ye tabikkiririzaamu ate alabira ddala nga tebalina pulaani etwala ggwanga mu maaso. Omukulu bw'atyo bwe yayogedde ku nsonga z'okubanga ate asikiza mutabani we entebe ey'obwa pulezidenti era kitugamba nti ffe ku Prejan Media twewaayo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era mwatu subscribinge.